Bakubye wano bagala kunzitira ki sasi ddala liibi Gwanga liberi bwekanya gwanga tulagawa sasi mbone kwa badansi kiraki banzitiraki sasi liri nedara liri bakubye banzitiraki kiki banzitira bandangaki nzo musubuzi atali mubbi bandangaki kwagala okunzita kubagala okunzita isi wano dikumuntu abadde makanika abadde munda sasi liri yasa negundizange sagala bankolere motoka negwanga tufune obwekanyo okira sasi liri nuliisewo okitegera bamanyi ndi musuubuzi sasi liri nuliisewo yuze motoka yange bweti motoka erina buli kimu sabe gwanga libeere bwekanyo sasi liri lisubula bana limu lyenyini lisubula kubali erimu abadani bemaso mabe erisa idiwana mukibano nimu mazime kwanga tulagawa siri mu bintu musajja musuubuzi I'm a businessman That's one piece. Yeah, asigaza buli bugundi. Between so kat rumaji. Mouse. Era ba excellent now. Hallelujah. Wala kunda isa wa ex. Ali yingira mu Choko yogereko baba tusibira obwere era jenno bwoba olaba n'omukulu wa poliisi batuyite naffe nsaba bankolere motoka yange n'omwana makanika waffe yakanikire motoka yange bamujanjabe n'omutembe abaddemu basize bintu bye niba musasule motoka bagikubye amasasi motoka bagikubye amasasi masasi gabalinga ameka bakubye amasasi anaga mubaka kubye mu banga erimu lyebikutte mtikuba abantu ono makanika abadde mu motoka nsabye lift dikubya n'ebintu by'omutembe ono gye mbadde nti era babirabye nibagamba leero kifunye maali nzirawo waka sawa bbiri oteeka road block mukuba otandika kukuba abantu bwekyo bweri mukukuba badodduka oba nayimiridde bwe maze okuyimirira wa poliisi bano aba poliisi ababadde mu uniform bwe bamaze okebera emmotoka mbagamba genda
nitusimbula emmotoka bulungi era mugiraba ne bamugituukako bagikubye emabega kakati bwe tusimbudde emmotoka bulungi tutambula oli informa abadde bali ati uyu musuubuzi wa Nnuuni lukulwe mugagga abantu batabawadde sente mukubayimirira bawe sente niŋŋamba sirina sente nze sente mwakazinzi bamumazeeko ne kano akasigadde nako mukatwa Baraka egwani bambita Muluta Charles Baraka ndi musajja musuubuzi wa Nnuuni ndina kampuni bagiyita Muluta Agencies eyo kampani yange nze director kakati ndinawo branch Katosi badde nve Katosi ku mwalo we mtuuse Sanja ninsanga oyo makanika n'agamba bange amanye kuba naye atera okunkanikira wano Wantono n'agamba ntwalaako nimuteeka mu mmotoka nimutwala abadde n'oyo mutembeeyi oyo atambuza ebintu nimbagamba bansaba lift nimbawa we ntuuse Ntenjeru nsanze bataddewo amago wano musanze abapoliisi bataddewo amago mukubo mbanyimiriza nenyimirira bwe nyimiridde oli wa poliisi ajja n'alaba mbakebera baraba emmotoka teri mu Nnuuni n'wadde byennyanja mbajjawo amagwa genda tubadde bakyajawo amagwa twakatambulako katono we najja omusajja naye informa wa poliisi bamuyita Kayima n'agamba oyo asubula Nnuuni n'ebyennyanja kuba Amasasi kuba ayimirira tuwe sente niŋŋamba nze sirina sente zengaba wadde sirina Nnuuni kwe kukuba esasi ndikwata ono makanika waffe kati ffe kwe kuvuga emmotoka okujja ku poliisi mukono era eripooti naye eggwanga liragawa kuba nzije nzibiddwa kampuni bagibbye ndi kumpi kati nakugwamu buli kyenkola babbi poliisi enziba buli kimu kinziba juzi Masaka banziba million 2 plus nimbatwala mu High Court Masaka omusango ninguwangula babaragira bandirire mpaka kati barakisiye kasajagirwa tendiriranga kakati abe Katosi bano ba informa bano abentenjeru batutega magwa batubba bubbi tusabe gwanga turagawa be bavumisa government gwo balabyenga ddala basirikale babdewo omusirikale noyo no alagidde okutukuba Amasasi ali mu leya bamuyita Kayima informa wa poliisi y'Entenjeru era asaba bwenkanya tubadde tusaba bwenkanya tusaba obajjeno obamukulu wa poliisi omukwatibwe lwa nsonga obubbi buyitiridde eggwanga tulagewo abo bamanya nti tuli basuubuzi batuyiga kututa busi mu butuufu license ndina company ndina eri registered buli kimu ndina n'emmotoka yennyini erina license ejikiriza okutika Ennuuni zange niba nange batuyiga nga bakiba nange tusaba jeno bowulira mawulire gano atuyambe tukoyo obubbi jeno tubbiddwa be bavumaganya government bano baifuma ba police Entenjeru sawa biri otekawo road block tuyimiridde muwazize emmotoka terina kyerina munzikiriza ogenda oli ava enti obatatuwadde sente kuba witu bwe baragidde ne batukuba kwe kujje mukono ku poliisi wano era tusaba buyambi oba ne muze president bwoba okiraba ekintu kimu tuyite tujje tunyonyola obukuusa buli mu government mu bubbi buno abasirikale bano baifoma bawabye poliisi y'eggwanga n'amagye g'eggwanga batuleetedde obuzibu batuyiga kakati bakubye just makanika waffe abadde ava okanika motoka talina kyalina bamukubye nange yenyini babadde basaba sente bakanzi ba million 2 plus ne dokumenti zonna njirina nsaba jeno ompite oba muze ompite kulage dokumenti zino sisasulwanga nengati akasente akasigadde okonna batwala katwala eggwanga liragawa mu mazima kati akubiddwa ali mu mbeera ki akubiddwa ali mu mbeera mbi nnyo era kati n'oyo mbeera mbi tujja akaakana bukaakani tutuuka tetutuuka mu ddwali mukama ayambe eggwanga abasirikale bamanyi kye bakola sikumanyira bumanyizi bantu kubasaba balinga tebafuna salale kakati omuntu okukuba esasi nulagira informa navaawo nawabya poliisi y'eggwanga ati kuba uyu musuubuzi wa Nnuuni na byennyanja okusuubula Ennuuni ndina kampani eri registered ndina license nzikiriza okukola nsaba bannange eggwanga tufune obuyambi fe abasuubuzi b'Ennuuni tuli bubi ebyo bye bigambo byange kampuni bagiyita Muluta Agencies ye kampani yange nabibwa million 2 plus nimpa wangula Masaka High Court ezo sente zizifunanga bakwata era Nnuuni zange nga bwe babadde batusazeeko bakwata bukwasi mbatwala bajediza bajeguza bwe nabatwala mu kooti nimba wangulirayo omusango ne dokumenti nzirina nisiririrwanga nga baani abakwata Nnuuni era abo baali bajasi batwala kasajagirwa barakisi ogwo ninguwangula mu High Court Masaka kakati leero ne tukoze bubulaki bwaffe no kumyalo naye baabo batuvuganya batunoonya kututira busi tusabe eggwanga tuyambibwe abasuubuzi b'Ennuuni kuba tetuli babbi eggwanga leero bagamba
president yagamba bananga bavubuka tufune emirimu naye munange tutondeddwawo emirimu gyaffe najjo bagiyingirira bagita busi abasirikale tetuli babbi tusaba busabi fe abamakampuni abe bakola kuba kati motoka gyaffe ndooza bagiramu bwe bamanya nti buuyo afuluma bamanya alina sente alinaki kwe kutuyiga kwe batuyiga tusaba president ne General Muhoozi bw'oba owulira amawulire gano tuyite tuwe namba zo tuyite tujja kujja tunyonyole kiki kituuse ku bantu bano tusobole okufuna obuyambi amanya nsigadde mu Luta Agencies director of Luguudo Agencies company tubadde mu motoka yange probox emotoka yange naye erina license yayo ejikiriza okusitula ebintu byange n'okutambuza ebintu byange naye neewuunya oli okuva edda abasajja bano tebanabayingira ku nyanja twakolanga bulungi nnyo ne fisheries bakeberanga ennuuni zaffe batuwa license bulungi tusigala tutambula nabyo kuba ennuuni gye banoonya ati nnuuni nto undersize small chips teri kyenyanja ffe tugula ennuuni evaamu ekyenyanja ekyennuuni wadde gulamu 15 ezeetaagisa kiba mu inches 20 okudda waggulu kakati leero bw'okwatibwa oli nakusanga n'ennuuni zonna akwata bukwasi nnuuni nakukwata nakutwara n'ennuuni ne bagijjaako zonna ne bakutwara nawe nubakuzunza mu makomera gaabwe ge balina oluvannyuma bakutta bamaze okukunyaga buli kimu era tusaba eggwanga tufune okuyambibwa kubaffe ng'abasuubuzi b'ennuuni tuli bubi tutambudde butambuzi kati ffe bwe batuyimiriza nitubamamala okutwaza mbagamba genda ffe tuwulidde masasi nze mbadde sikuba nze mbadde nvuga sitegedde nti oba batukubye esasi liiryo oli oyo araja nyo makanika ati bankubye esasi kwe kuyimirira tulaba bagikubye esasi ku mabega ndizeetaala ndiyingira mu gundi paka munda mu motoka niye tusaba eggwanga tufune okuyambibwa kuba polisi bayamba bannagwanga polisi y'eggwanga n'amagye g'abamagye ga ggwanga tebali supposed kutukubanga babbi bali supposed kutukuma na bintu byaffe yeteeka si kuvumaganya gavumenti bannange simbi naye abasajja bano abatategeera mateeka n'okufuna bainfoma abatategeera bebavumaganya gavumenti tetwandigambye eti mbi naye abasajja bano omuntu si mutendeke ofunye infoma okuba amanyi nti Baraka musuubuzi wa fishmao zirimo sente batukuba bukubi masasi modo zino n'okutunyaga sente ekyo si kirungi kubanga omuntu yenna kukasitaba nga poliisi emuyimiriza niyenyonyolako nga bwe kiri poliisi ekuba muntu akoze eki ajemedde amateeka naye tuyimiridde bulungi n'atubuuza ebibuuzo tumaze okuddamu ebibuuzo n'agamba oyo tumumanyi wa Nnuuni naki nabennyanja kwe kuwerekeza amasasi naye nga ekyo si kirungi era tukivumirira basooke bamalenga okufuna omuntu ogundi yava wagulu negamba nti omuntu ina kasita ayimirira niyeyogerako si kirungi kumukuba amasasi singa tuyimiriza nitugaana oyimirira awo yantukubya amasasi naye tuyimiridde n'agamba n'omutebe nagula n'oluggi n'andaba n'amaaso gange n'andaba nga yenze naye nazaawo oluggi n'agamba niwano nabennyanja kwe kutuwerekeza amasasi sewo singira ddala ffe tubadde nga nze mbadde nvira ddala eyo kukola so omwami wembadde nga nyimiriza taxi zibeako wezindeesa taxi ezisinga nezimpiseko wiisi naye wewajidde muzira kisa abadde avuga emotoka ya probox nayimirira nemukuba omukono nangamba oli mukinti ndimutembeyi nti nintuula motoka nantwalako wabula weninnya emotoka n'ebintu byange nga babadde biyingiddemu ninyingira nanvuga nitujja kati wetubadde tutuukawo entenjeru kwe kusangawo road block ng'eyimiriddewo wabula tubadde ne makanika naye wabamaze nze mbadde ndi munda ne makanika naye najja nakola ki nayingira nangamba ono makanika wange yankanika emotoka naye nayingira kati wetutuuse entenjeru gundi road block ebaddewo ne bayimirira bulungi wetuyimiridde owa polisi n'abuuza nti aha gwe ssebo ekiki ono n'agamba muno nyinamu baki batembeeyi nimugamba nti nze nenyininyini kwe kugulana ndaba nti ndi mutembeeyi naye reaction jaziza olwamaze agamba oyo tuma asobola bennyanja naki Nnuuni okitegeera kati wamaze katono wamaze gundi ono omusirikale nazaawo oluggi kati wazizaawo oluggi n'agamba oyo tumanyi omusirikale waki wabennyanja Nnuuni kwe kutandika okuwerekera ki amasasi gatuwerekedde gakutte omuvubuka gwe tubadde naye oba abadde
makanika wegamukutte kati kwegamba Amasasi esasi linkute kati nono kuvuga speed tugezeeko okuleeta oyo omugundi nemugamba ningezako okumulisa kugulu kwani koyo omuvubuka ngenza okulaba nga omusayi gujja nemugamba avuga speed omuvubuka ntumutwalewa mutwalire kwe kuvuga speed ekirala ebintu byange byatise njagala babinzirize oyo omusajja atukubye amasasi flaska zatise era nomba mwaga tusobola ogenda tuzibalaga zatise ate nga ye capital wange nange mwenja akasente akasobola okumbeezaawo so sikola sina mulimo gwe mulimo gwange so kati wewe byatise sina capital ngenda kumujja nsaba government esobola okuyingira musango guno basobola okututaasa ebintu byange bisobola okunzirizibwa nange nzire mutandika okukola esaawa nisina nakutuuka wakabuzibye so Myalo Habati. Kiki bibadde bitya? Kugulu kubadde ki? Gubera bakubye Amasasi. Bakubye Amasasi nakubona likwata okugulu. Nsonga ki? Nanga olwabulidde. Abanyonyodde era Kati owulira otya? bakubye essasi likutte. Weewulira otya? Era mpulira bubi obugulu kunnuma. Okanikirawo okolerawo Okanikira wantu. Ndiwulidde kugulu nga mpulidde nga linjo ekyokugulu. Ndiwulidde nga linjo ekyokugulu. Ate nga mpulidde bakuba Amasasi era ntumanya nti likutte. Mugenzi olaba mu musaayi. Ndolaba nga omusaayi gulika kugulu. It was brought at around 9, but he had it bleeding around the leg. So he was taken to the theatre for procedure, but through the procedure we got a small metal, but we washed it clean and he is under treatment. He'll be very fine. Let them be just at peace. Amanya musawo. Amanya ganyiza Irene, South City Medical Center, Mukono. Omulwadde loogi bamuleeteddemu tebadde nnungi kuba azinga bamusitudde kati nga bamusitudde ne mutwala ne tumukebera ng'ekiwundu kiri deep ne tugezaako kukyoza naye tulina akapiisi kakuuma ketuggyeemu naye nga kiyinza okubagamba nti babeere baguzi omulwadde ali under treatment ejja kuba bulungi.